kinasinzo okulabayo ye munnange waliwo kubayita secretary general for life secretary for life honorable Mabikke okwe twatandika ye abadde Ssaabawandiisi buli kimu noza nekyamugana okunywera mweni yopiro akwalemu okufuna obwa Ssaabawandiisi noza ye wabeera nga si Ssaabawandiisi kubanga sirowooza nti alina ekintu ekiri fundamental ekyamujja ku mugendo gwe twaliko n'ekyamujja mweni yopi noza bwe yalaba nga si Ssaabawandiisi buli wamu alina okuwandiika ndoza nzenzeke yakamunuula kubanga baganda bange bano twali mu delegates conference ya UIP Jinja nzenzeke yamuwangula kuko yakadduka mu kubanze namuwangula kwa secretary general wa UID niera ne bwe namuwangula yamala ku buli kaseera jagamba ndi secretary general for life nalabye yeyo nga si kipya n'ekindaga nti tukyalimu gundi yateeka kati kye tulina okubasiba secretary general wa bibiina biri mu opposition tulina kubeera nga tuwanya buyinza tusobola bufuna nga tuli wamu nekye nalabyeyo ekiriki ekitabadde kipya toyinza kubanga ozze ku sayidi yaabo abanyigirizibwa ate n'obeera nga watakinga akulembedde abanyigirizibwa ekibayenda okubuuza nti obubaka bwonna gwabadde nga abekuŋŋaanyiza awamu abalina obuzibu ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu kuba nalabya tax ezabadde ku NUP ndowooza ekyo tekyongerako kikendeeza bukendeeza naye seewunyiza omuntu yenna agamba nti ba Honorable Nsereko Muhammad be babadde ba key not speakers kale n'ogamba nti abadde wadde waggumidde tikati kwoyo waggumidde simanyi okuggumira kikutegeeza ndowooza simanyi kikitegeeza naye era seewuunya newakwata ina ecological party nkimanyi nti ebibiina bikyajja bingi tekyewunyisa yekka omu ku batono abasobola okufuna chance etandikawo ekibiina abalala basangawo birala kati ebyo ebibiina ebyenaalemu tugenda biraba bingi kigendererwa kiki nalabye ekitandikiddwa omulimu ogwogenda okulaba ti President Museveni General Museveni nakyemalira ali entebe kati aweddeko sirowooza nti nno akyasobola okutambuza akalulu nga bwe yakatambuza emabegako kati atandise kufuna lwakiyambi nti kakati abo bwe tugenda okulaba bangi bafaanana bwe batyo nga message zetwalabye nga be baconcentratinze component number 1 owa General Museveni nti kati baagala kuleeta bano nga bwe wawulidde abo Bansereko bano abazza abaki abaconcentratinge ku Honorable Kyagulanyi Ssentamu abeere nga attention bagimugjeeko kubeera nga alumba nakyemalira Abannayuganda kye baagala abanyigirizibwa sirowooza ndowooza ekyo kyo kyabazizza emabega si kugenda mu maaso n'ekirala Bannayuganda bakooye ebisinde ebipya bantu be bamu era bannange twali nabo mu UID reunion bantu be bamu bakimanyi nti ekyo ekyebisinde ebipya twali ate tuvuddewo awo kubanga be bamu bwe twategeka nabo platform gye twategeka twagitegekera mu DP ne UID reunion eyo platform yaweebwa abakulembeze bonna across board era ekigendererwa kyaffe kyali kyani bonna abali mu opposition asobola okukyusa embeera ani asobola okujjako General Kaguta Museveni platform yaweebwa opposition leaders bonna naye sibamenya ndowooza gijjukira neera kakuŋŋunta nga twetoolodde konna kekasitula n'aba nti bonna abasukulumyemu kati abamu kwe kutebuka ne weesanga basibiddemu NRM nga the Honorable Norbert Mao naye buli omu twamuwa platform